nti senga mukama olumu ngamba nonziza emyaka 5 gyokka emabega nenziramu nenfuna amaanyi ge nalina emyaka 5 emabega. I can change the world okusinzira ku byenjize ne byendabe. So mwabali eyo nga mukyalina emyaka mito enensi kati yammwe era mugikwatiridde. Ffe abavubuka abavudde we muli n'abagenda okudda wano we tuli ffe tubalazeeko nti ensi eno tulina kye tukikoledde ekitono ku busobozi bwaffe. You guys have more advantage nti ffe mutulabiddeko. Nze mbadde nkola nga sina gwendabira kati nga ndabira ku beebweru kati mwe mulabira ku wammwe yennyini. Please work hard and do better than me because you have the chance. Emyaka mugirina mingi ahead and you know what the mistakes I've done. Don't do them. You know the good I've done. Please do that and put in your own creation also. Double my work, double my everything, and be better than me. That's what I can say. Work hard. Believe you will achieve. Stay blessed and don't forget that Eddy Kenzo loves me, man. I love you, Alan. I love you. Oyina kali akantu kotero gamba member. Byonna bye bimu. Naye anyway, bana bato bangi abazze kankuwe omwaka gumu gwe tukubye emabega kale oba mu mwaka oba kale emyezi. Naye mwana kigoyinamu hope. Kale mubaliwo bugoyinzo gamba nti mubawala nyinza okulaba ono mubalenzi ono ayinza okunsikira mulabanga ekintu kye kyanjawulo mu. No, abantu bonna bali hard working. Bantu bonna bali hard working. I really do appreciate saga kumala mu bantu banyi. Saga kumala mu bantu banyi. Abantu bali hard working and people are working so hard to achieve. So the only job I have to do is to tell them that whatever I've done, it is possible. You can even do it more. Chiraba being called, it's not magic in way bikolwa abikolwa era musobolo bya achieving even more. Just try. Kati nno munnange gwe abadde yeebuuza taata Maya taata Amal bwatyo wagenza olunaku lwaleero akansubire conversation oginyumiddwa bulungi aŋambye mu bigambo bye naŋŋamba Alan interview eno togisalamu nange sigenda gisalamu mukama wange era ebinaavaamu byonna byonna ebibala ebinaavaamu eno interview nange byakuntwala ku international. Naye Kenzo kana kambata bakwalula ddiye. Man, byange byakutoba sijja kulima ku kyomanya nze ndi kana kambata embata kasiteemala okwalula akana ke kamanya bwe kabaawo. Kati bw'obeera kana kembata olw'amaalo ne Maya baki ate kati nze ndi mwana wa mwavu bo baana ba mugagga yenjawulo eriwo. Bali baana ba mugagga bali banjawulo nnyo nange nze ndi mwana wa munaku bw'obakwatako bakusindikira mbwa ze zikulya baana ba mugagga ate kati gwe tokimanyi omwana naye omuvubuka n'azanyira ku baana abo atayinaamu kasente tatawaana taata. Nze situndwa baana bajja kwesalirawo. Kale ne tumira ku bawalabo tekolanko interview banaye tumira ku bawalabo Kenzo. Bawala bange bakimanyi so much love always. I love my daughters and I love all my family. God first, family second. Kati bakimanyi. They know how I treat them, so I love them. Kansabe nga sinnaggalawo wano interview manyi buli mbagamba ogezesa ekisima kyo Kenzo mpaye emmotoka nkuwadde musibe bulungi mweraba.